Ekitongole kya poliisi kikyusiza ebyobukuumi by'omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu Anita kino kibootoddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'ono ategeeza nti oluvannyuma lwa Anita okulaga ng'embeera ye ey'ebyobulamu bw'eri mu katyabaga baasalawo okutegeeza ab'ebyokwerinda ku kikolwa ng'olukulu okwongera amaanyi mu byokwerinda by'ono. Ekitongole kyaffe ekya counter terrorism ekirwanyisa n'okuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga kyeyongedde okwetegereza embeera ey'abakuumi ab'oku lusegere n'abewaka abakuuma Right Honorable Speaker okulaba nti bano balindaala basigala bali bulindaala kasita wabeerawo okusoomoozebwa kwonna okwetoolodde Right Honorable Speaker wa Parliament. Tutegeezezza n'abapoliisi abakuuma Parliament Parliamentary Police Unit nabo okusigala nga bali bulindaala mu buli mbeera yonna mu buli nsonda zonna. Kinajjukirwa nti Sabbiiti eyise omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu Anita yalaga nga ebyobulamu bwe bwe biri mu matigga engeri gye kiri nti waliwo abaagala okumumiza omusu era nti alondoolwa era ono yalagira Ssaabaminisita wa nnyaffe Uganda Robinah Nabbanja okukolaganira wamu ne minisita w'ensonga ez'omunda okulaba nga ensonga eno etuukibwa ku nfeete. I was put in this chair by God. And if anybody wants, may I have my village to go to. I was put in this chair by God and I will serve until I get tired. And I want to tell you, honorable members, I have got a report and I've only shared this. Now I can officially tell you, I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes. Wano Ssaabaminisita Nabbanja yamugumya ng'ensonga ye bw'egenda okulondoolebwa. Speaker and colleagues, we cancel that demon. We are always praised for the security of this country. And anybody who tampers with the security of this country will be dealt with. And therefore, I want to inform colleagues and this House that the government of NRM is present, it's not absent. We are in charge. These small punctuated areas will be addressed and we are investigating the matter. That Honorable Speaker. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza ng'ensonga eno bwe baagitandiseeko mu Nambiro engeri gye kiri nti omuntu ono mukolo mu ggwanga. Wansi w'ebitongole bye tukolagana nabyo ebya CMI, ISO n'ebirala byagala okukola okunoonyereza okuzuula ekituufu ku bikolwa bino eby'okutiisatiisa obulamu wa Right Honorable Speaker wa Parliament. Bano bagenda kukwatagana ne office ya Right Honorable Speaker basobole okuzuula ensibuko y'ebikolwa bino eby'okutiisatiisa byatandika bitya mu makubo ki tusobole okukola okunoonyereza okw'amangu okutuufu. Wabula alaze nga bwe batajja kwanja buli ddaala lye banaaba batuuseeko engeri gye kiri nti ono wankizo eri eggwanga. Tugenda nnyo nga bannamawulire bwe basobola okukyagala nti buli kaseera basobole okumanya. Tugenda kubanga tubawa update wekyetaagisa tuleme okutaataaganya obukodyo bwe tugenda okukozesa ne amakubo ag'ekikugu mu kunoonyereza okunoonyereza ku nsonga zino n'okufuna ebiva mu bajulizi. Enanga era alina obubaka bw'aweereza eggwanga lyonna ku bikwatagana n'okutiisibwatiisibwa. Twagala okujjukiza bannayuganda n'abantu baffe aba bulijjo nti ebikolwa eby'obulabe, eby'obutujju, eby'okutiisatiisa byo bibeerawo era ne tweyongera okukubiriza buli munnayuganda okuba nti buli lwe yeekengera omuntu yenna oba embeera yonna aveeyo bulambalamba asobole okutemya ku poliisi oba ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Kigongo ku lwa Channel 44 Oligulo.